akwatidde ekibiina ki ennene mu bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olwaleero asiibye mu disitulikiti ya Kitagwenda gy'avudde okugenda Fort Portal naye okuwenjayo akalulu. Nga tannatuuka mu Fort Portal, abawagizi ba NRM ne bannakisinde Patriotic League of Uganda PLU bayisizza ebivvulu mu kibuga Fort Portal okwolekera ekisaawe ky'omukabula awabadde wategekeddwa olukuŋŋaana. As PLU, we have been mobilizing through our structures because we agree that the PLU is going to support President Museveni and the NRM flag bearers up to the grassroots. And that's what we are doing. We've been moving the whole city today. We walked from the city up to here. Abako abantu abandi abacomplaining and benda kugobora ho bonka abantu. Kandi enkole eno ya government mwine kugobora hamu abantu bengi nke Kitebe. Abalaba bagoborire abalama sente bazitungire so ebintu byonkora kinsimere no government. Abatuuze mu kitundu kino baliko ebisuubizo byakolebwa Pulezidenti Yoweri Museveni byebasabye bitekebwe mu nkola mu kisanja ekiddako kavunaba n'amuwa akalulu kaabwe okuli oluguudo oludde ekijjula olutuuka ekyenjojo ko n'ekibangirizi ky'amakolero ebirudde nga tebikolwako. Kandi tusasa muno kurora ngu kuno haliyo ebyamaguzi bingi bikurugayo haliyo factories z'amajani baitu kandi okunihizibwa okwizire oluguudo runo lutebwa mu budget tukatungaga okukorwa ku oluguudo runo. All the dairy farms of exotic cows come from Kijura side. They have crops like coffee, maize, even this cast iron from Harugongo, and even the Mairungi, which is now a very heavily economic activity crop. So for the last 60 years, the road has been denied of being repaired. Omubwire bwenzura abantu bona ne bakwama amatoka nizemera ekisabwe kigana kukira muno mu rutindo muno antu bafwerira mu bayingi muno then mubire bo musana omuntu takugenda echuchu nyingi muno. There are other roads like Kasisi Changa, we have Saka Road, we have the security road moving on the slopes of the mountain Rwenzori, that is Kazingo Road, and other places. But for us, the people of Fort Portal, we are ready to support the NRM government. Abakadde mu kitundu kya Tooro abegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga isaaziri abantu bakulu nabo mu lukiiko lwa bannamawulire lwe baatuuza wiiki ewedde baliko be basabye Museveni asse mu nkola nga bamuwadde akalulu mu kulonda okujja. Because when we have better roads and we have more tourists coming in, it's not only the region that is benefiting but even the country. There is a lot of revenue that will be coming to the country that this region will be fetching. So number one are roads, and number two also air transport, because roads, yes, people can use roads, but there are many people who need to move faster and who don't have travel by road. We particularly advocate for peace from the key stakeholders, candidates, electoral commission, security forces, and the general public, especially the supporters and fans. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga ayogeddeko eri abantu abadde bamulindidde mu kisaawe ky'omukabula mu kibuga Fort Portal nga wano abasuubizza okukola ku bimu ku bisoomooza abantu ba Tooro. Abaana bano betegereze tubakyantalubaniza. Enguuto za korasi nzija kukorwa kandi nibazidabiriza mu kasumi kaazo kandi ezitaka nazo niikorwa. Ezitaka abeerawo ekizibu ky'okutafaayo awakati basindikira biliyoni emu n'ekicweka buli district. Olunaku lw'enkya Pulezidenti Museveni asuubirwa okuwummulamu olw'okubalaza ya wiiki ejja attukize buto okuwenja akalulu mu bitundu bya Tooro nga wakukuyega abantu b'omu disitulikiti ya Kamwenge. David Bukenya, NTV ku Sawem.